nafuna olubuto n'agamba ndujjemu. Lwa myezi emeka kati? Lwa myezi 2. Ate pasita najo nayozeza engoye ninsanga empale ye nga bagitutte. Era agambye mu kukoma agisange waka. Mbadde nkusaba pasita ondage empale y'omusajja wagitutte. Nkulage empale y'omusajja abagitutte? Pasita. Wagirese yabadde kuwaya yabadde wa? Nayozeza engoye oba nagyerabidde kuwaya nibajanula nibagitwala. Kati ayagala mpale. Now he wants his panty. Agambye mu kukomawo asange empale ye. Ate tandabira nakundabira olunaku ampeereza 3,000. Olunaku akuwa 3,000. He gives you 3,000 a day. Kati ayagala mpale. Now he wants his panty. Ate mbadde nsaba pasita kuva naleero atandike kundeeta ku kyaki. Kubanga yandeetako omulundi gumu. Na transporta y'okundeeta ginnyima. Naye y'omwagala. But you love him. Omusajja mwagala. Yeah? Mwagala. Genda Mukama abagaggawaze mu linnya lya Go, let the Lord make you rich in the name of Jesus. What is it that you cannot forget in your life? Musumba. Mbaze mu bufumbo emyaka ago. Ameka? 3 mwejo. 5. Naye kigenda okunnemesa amaka gange Musumba. Ye mukyala gwe twaguza poloti. Omukazi anfuukidde ekizibu Musumba taata wange. Ye mukyala ani? What's her name? Bamuyita Nayiga Grace. Lwaki akufukidde ekizibu? Omukazi yatandika mpolampola nga simanyi kiki kyayagala. Okumpalampanga, okunvumanga, ne neebuuza omukazi ono lwaki anvuma bw'ati. Naye kigenza okwezuula Musumba kati wenyimiridde wano ng'omukazi andi bubi n'eddogo ayagala kunsengula waka wange olumbe lunnuma maze emyezi 3 nga sikyajja wano nga ndi wansi ku ndiri lwa nsonga ya mukyalo oyo bw'amaliriza okunkalakata okunsindikira mayembe ge nakera enkya n'anvuma yeepankapanka mbw agenda w'abizzaayo talina byakola era abo mbatambuliza ku limooti nga TV kubanga TV bw'oba tonyize ku limooti tesobola kukyuka. Musumba nkoye eddogo ly'omukyalo oyo n'okunvumanga buli lunaku simanyi kigendererwa ki. Ky'olifa toerabidde mu bulamu obwo? Waseerabidde Musumba ye mukyalo oyo keranga enkya n'anvuma n'ansindikira amayembe nsula mu muloota nsika enviiri akola biki yansindikira pusi n'ennuma omukono guno gonna Musumba ne guzimba. Ne wendi wana amagulu gano sisobola kutambula wadde okuyimirira Musumba. Kati mu nnyumba si asobola kwebakamu wano mazeewo wiiki nnamba n'abaana bange simanyi kiki kye baliko. Kyekyo ekizibu ky'owulya nga kikususseeko? Mpulira nga kinsusseeko biri ebirala byonna. Kale ebyo bibadde byayita. Ebyo byali byaffe na bba wange ebyo byali tebimukwatako. Byali biki? What was it? Ebyo byali byaffe Musumba. Naye nange mbuuliraako. Please tell me. Twali twatabuka eyo mu famire ya bba wange. Gwe n'omwami wo? Omwami. Wamusanga n'omukazi omulala? So did you find with another woman? Yali muvubuka nga nange ndi muwala muto. Ani yali omuvubuka? Omwami. Kajini kitegeeza ki? Musumba teyalina mukyala mulala. Yali muvubuka nawe ng'oli muwala muto? Ese. Kati okuva lw'omufuna tafunangayo muntu mulala yenna? Simulabangako gwandaze. Kati ebyabatabula byali biki? Baatabukanga bo famire. Famire yali tenjagala nze. Ngate omwami waakwagala? Era ne twegulira poloti yaffe ne tuvaayo eri ku kika. Emyaka 35 ng'oli ku musajja omu? So 35 years you're on a sermon. Era abaana nina abaana. Are you okay? Numizibwa Musumba. Emyaka 35. So 35 years. Ng'oli ku musajja omu? You're on one man. Mama kati awo tewaaliwoko? Weren't there any other man in between? Abengabi otumanyi tetutera kugiragira. Oyogedde mazima. Ebyo tebiriiyo. Abengabi. Tuli bantu bayitirivu nnyo. Ondekawo emyaka 2 n'osanga nga bw'owandeka. You can actually leave me the same way you left. Abengabi tuli bakambwe. Abengabi twekuuma.
nnyo. Kyekiringa ng'ofunye omusajja ow'engabi oba ofunye goloti Oh, it means you've got. oba ofunye zaabu. God bless my daughter. Mukama kabiseeyo gye byava. Let God take it back to where it came from. Kiki olifa tuweerabidde? What is it that you cannot forget in your life? Manya Nalubega Rose. Musumba kyesifunye mu mpola sente zange tebazinziriza. Ne kati naleeta amanda nga nva Kiboga. Omusajja yalinga ddira waago n'agatunda gonna n'agabba kagadde kamu emitwalo 2. Kati jjo nabadde awo eddoboozi nga liŋŋamba geno nonye ekkanisa ya Musumba Yigira nasuze muno mu kkanisa. Abaana bange bamulekwa omusajja yanfaako naye nabalese awo tebalina kye balya ne sente baazibbye n'ezigula akasenya nsinzeyo wali simu yange ne bakampa. Kati sina na sente zinzizaayo era ndi wano mu kkanisa. Gansit. Addayo otuule. Musumba Mukama yeebazibwe. Amiina. Musumba nze ebisinga okunnuma biri bintu 3. Ekisooka nina muganda wange yali talina sente bulungi ng'akyali kampasi ng'asoma nze naye nga nina akalimo kenkola. Nasobola omulabirira ng'amugulira engoye ng'amugulira esimu ennungi era bwe yalwalanga ng'amulabirira naye nze bwe nalwala lwe nagenda ewe nga sirina manyi asobole okunzijanjaba nangoba. Ekyokubiri nalina boyfriend wange yali endese wano mu Uganda nagenda ebweru Finland nangamba mulinda asooka amaliriza okusoma akomewo. Kati bwe yamala okusoma nafunayo omukyalo omulala mu Finland kyekyasinga okunnuma kubanga twali tumaze emyaka 8 yanfuna nga nkyali muto. Gansit. Ddayo otuule. Musumba Mukama yeebazibwe. Amiina. Musumba nze ekinyiiza era kyesaafunamu. Nabonaabona emyaka 13 nenza n'omusajja abaana 4 ne tugula pooti ne tuzimba naye kati saawa zino nze Kasasiro yafuna agisaanira. Kwegamba gwe tuwafunamu. So you never get anything. Era saafunamu. Kiki olifa tuweerabidde? What is it you never Musumba forget? siryerabira kubonaabona kwe nabonaabona nga nebakanga ku mbalaza n'abaana ne batusuulira ebintu buli we tulaga. Sirikyerabira. Lwaki? Why? Sirikyerabira kuba nayita mu bulumi bungi. Ani yabasuuliranga? Balandiroodi. Did that? Nga tasobola nakusasula nandide kwogera naye nga tasobola. Kati omusajja balala be bamufunamu. Kati twagula pooti ne tuzimba naye agamba sinaawo kange abaana ndina 4 nafumba emyaka 13. Kati yali mirembe gye n'omukazi. Nzimba n'amaka g'okubiri mukazi agamba gonna gage. Yogera buli kyoyagala kye batuukeko. Say whatever you want them Musumba to neetaaga receive. maka gange. Neetaaga maka gange kubanga nabonaabona nnyo. Nga ne bakumbaza netambuza ebyange nenduka ebyange nentambula. Nga n'ekyokulya nze akigula. Ntembeeya nengula naye kati nze abonaabona naye mpeera abaana school fees. Naye kati n'abaana bange buli mwana azooleka. Gansit. Ddayo otuule. Kiki olifa tuweerabidde? What is it that you cannot forget in your life? Kumafe yeebazibwe pastor. Amiina. Nze ekintu kyesifunamu biringa 2 kubanga nasaba omulimu n'engufuna naye pastor nfuna abakirayenti kituufu ne basaba proposal nesifuna nga yasayininga business nange. Ekyo pastor sikifunamu lwa nsonga mbanoonya nenteeka mu transport nentambula nengenda nembanoonya pastor field emenya naye pastor sifunangayo kirayenti ampa business yadde n'omu. Ekyo kimenya pastor. Ensonga eno nagireese. I brought this issue ng'abantu bangi mukola. when many people you bye work, mukola biyamba balala. whatever you work helps others, naye nga gwe tobifunamu. and you are not gaining anything out of them. Waliwo abakolera abayindi amaduuka There are g'abayindi. some people you work for Indians, naye n'obukolera ssente akayindi okakolera ssente. but you work for them great money. oba mukama wo Maybe omukolera ssente. you work a lot of money for your boss, naye gwe tofunamu. but you are not gaining anything. ne ssente zaakuwa tezirina mukisa. Even the little money they give you lacks blessing. kyekirala. What else? Ekirala pastor omusajja gwe nayagala ennyo n'amalira emyaka gyange na buli kimu kati simufunamu nga mulala yamufunamu. Nakyo pastor kimpisa bubi buli wembeera. Kiki ky'olifa tuweerabidde mu bulamu? What is it you never forget out of your life? Kyenja okufa nga serabidde pastor kubanga namumalirako buli kimu ekyange buli kimu. Omusajja. Ne wenfuna omulala mba
sina feelings z'abalala. Mba mulimba bulimbi nti mwagala naye nga true love sijirina gyali. Kati waliwo gw'olimba. So are you lying to anyone? Pastor bangi naye sijja boogera. Naye nga we bali obalimba. Iye pastor. Obalimba nti obaagala. Iye. Okimanyi nti bali ku TV bakulaba kati. Do you see they are on? Do you know they are watching on TV? Bandaba naye nze sifaayo be bamanyi oba balowooza ki. Oba wasigala oyagala oli. Maybe you love the the other other one. one. Njagala yekka. Newe mbalimba newe nzikiriza nta newe nkola nta era kisigalirayo. Pastor mpezeza emyaka kati 21 ne pastor sifumbirwa. N'omusajja newajja nga njagala muvuma n'agenda kati nebinsobera. God sit. Dayotule.